Comrade Lumbuye, 5 years ago, we from the diaspora, we collected $72,000 to save you. Alright, breaking news. Amawulire si malungi agavaako mu side ya National Unity Platform ba International Diaspora Community agamba NUP chapter mu European countries wamu ne mu America bavuddeyo ne questioninga omukulu amanyikiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye. Mbikuletedde mu maaso ago munankyukakyuka gwe team teacher eno video togiskipping oba osobodde agisharingireko banno. Waliwo abakulu abo kye bababuuziza ate baagala answer mu bwangu ddala, kati gwe answer yawo mu comment section egenda kubeera very vital. Ate ebyo nga tubitadde ku mabbali, omukulu amanyikiddwa nga Oboth nga ngono NRM gwe yalonze ng'agenda okubeera speaker wa parliament eye-12. Kujjukira bulungi tino lwaki agenda okuwangula, kubanga aba NRM already bali mu 370 ate abali mu opposition bali mu nga 10 something, which means that NRM automatically ibeeranga ekola ki wangula ekyobwa speaker parliament ya Uganda eye-12. Mujjukira bulungi tino His Excellency Robert Kyagulanyi yabagamba ntino wagenda kubeerawo by elections kama mbaya ni mbaya waba awambye obuyinza oba bafunye obuyinza mu mateeka awo wenyini zigenda kubalwisa. Omukulu Honorable Munyagwa naye bingi ebyayogedde maaso awo mbirina sigenda kubalwisa. Katugendereyo mu chatulese olunaku olwaleero video gimpereka like oba omaze subscribing bwegatteko omukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Dr. Nico ng'ono asinziira wali mu NUP chapter eya mu European Union oba mugamba nti neyo mu Europe. Omukulu oyo abeera oba asinziira wali Netherlands avuddeyo na questioning omukulu amanyikiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye amugambye nti no last elections abakulu bakusondera sente ziwerako ddala $7,200 eza dollar, that is almost 100 that's almost 200 something million, 210 tukambe 220 million Ugandan shillings. Kati zo sente mbuzibadde zisobola okubeera nga zikujja mu ttaka. Lwaki wasigala mu ttaka? Ng'okimanyi bulungi tino omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba balina access, basobola okutuuka ettaka, basobola okudipotingisa. Kitegeeza waliwo bimanyi just walemerayo, era bavuddeyo ne bamuquestioning ebigambo bibadde bingi. Njagala kumanya ebirowoozo byammwe nammwe mu comment section. Mulowooza Fred Kajubi Lumbuye kye yakola kyaliyo okubeera nga asigala mu ttaka oluvannyuma okubeera nga receiving ezo sente $7,200 eza dollars? Nzibyadala nange nali manyi Fred Kajubi Lumbuye agenda kuva ettaka agende mu nsi nga Canada, United States of America, kubanga ezo nsi izo nsi kasotuukayo baba bagenda kuwa security very sure. Kati Fred Kajubi Lumbuye simanyi kikyagenda okuddamu bana abazungu. Mujjukire bulungi tena abazungu kye bayita accountability, they are very crucial. Kyovola ba Dr. Nico atali mu kuseka. Njagala kumenya ebirowoozo byo mu comment section, ogenda kuba otubulira ebirowoozo byo. Video agimpereka like. Sokoleze Dr. Nico. To get you to any country that you want to go to. You had the possibilities. But now, 5 years later, apparently that money is gone. And now you want us to help you again? Okay, we want to help you. But tell us the truth. Why didn't you use that $72,000 to go anywhere you want to go to? Why aren't you giving us any proof of the allegations that you're going to be arrested? They do not sound credible at all. Your flyer talks about a 19th May arrest. It's 24 May. Comrade Lumbuye, we need to be talking about the real victims. Bluetick, Bobby Young, Sam Mugomya, Kitsa Besigye. Hundreds of our comrades are suffering in the Ugandan prison cells. $72,000. Do you know how many comrades we could have bailed out of prison, bribed out of prison? $72,000. Do you know how many school fees Ugandans could have paid with that money? Comrade Lumbuye, how much more money do Ugandans have to spend for you to get into safety? And Comrade Lumbuye, why did you block me on WhatsApp? I prefer
to talk to you directly about what is going on. Please. Alright, ndowooza muwulidde bulungi Dr. Nico abadde munyiivu nnyo ayagala kumanya accountability ng'agamba nti no NRM beesobodde okukola accountability. Lwaki ffe aba National Unity platform tetukola ki? Tetukola accountability. Ffe abasiba tusaba NRM accountability kati it is us to show an example to the Ugandans, to the strugglers, to the Ugandans, to the foot soldiers. Awo nyini asigenda kusukawo ku side eyo. Awo nyini nga tugenze ku side y'omukulu Jacob Oboth nga ono yagenda okubeera speaker wa parliament ye 12. Njagala kumenya ebirozo bye mu comment section. Lunaku olw'ejjo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yasobodde okubeera nga akikoona ate lunaku olwaleero lwe bagenda okubeera nga abamulondo. Of course agenda kuwangula oba opposition tasobola kuwangula kubanga ekisokera ddala aba NRM ababaka be bayina bali mu almost mu bisatu. Imagine mu bisatu abali mu opposition bali mu just 10, which means that we the opposition oba the opposition amanyi gakyakola ki gakyabulamu naye nga mazima gali nti NUP yandiwangudde naye era basajja be balina obuyinza mubimanyi bulungi. Nyongera okujjukiza video gimpereka like bw'oba omaze subscribinga obwegete ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga Jacob Oboth oba Honorable Jacob Oboth bane bennyini abava mu bitundu bye oba abaamulonda bagamba nti no abamulonda bavuddeyo olunaku olwaleero ne bamutabukira ne bamugamba nti no he is not fit to become the speaker of the 12th parliament. I don't know if that is true because they say that he was involved in many sagas concerning corruption. For example, the Mavati saga, that he was amongst the leaders because he had almost 300 and shit, which puts Uganda back. You get abo nyini nyongera okujjukiza nti no Uganda tukyali mu film. I don't know what you think about this, but njagala osokowuliriza ono amanyikiddwa nga Adona ono nga naye ava mu Eastern Region side oba mu bitundu eby'omukulu amanyikiddwa nga Jacob Oboth agamba nti no he is not fit for this. Njagala kumuyimbiza mu comment section mulowooza okukyusa Nita okumuteekako okumureplacingisa Jacob Oboth is a better idea? There will be no corruption in Uganda, yes or no? Sokolabe. Last time I heard Oboth confirming to the public how he's going to defend the constitution, and the question is what constitution is he going to defend? Yet his influence in the speakership race and being endorsed by the CDF itself is unlawful, because in our constitution, Article 208, soldiers, with even the CDF inclusive, they are prohibited from participating in politics. And the same Oboth, I'm seeing him again in the future amending the constitution. Because if the same article I'm talking about limits even the CDF from being a partisan in politics, which means for Muhoozi to run for presidential seat, he must either retire or resign. And that one removes all his power and the influence he has got in army. If not, there will be a need of constitutional amendment for Muhoozi to run for presidency, if at all he will not carry out a coup d'etat. Okuwamba obuyinza si kuwamba tatawe naye okuwamba obuyinza, just like his father did. And now what is making Muhoozi what he is in a country is that position of being the CDF, whereby if Muhoozi retires or resigns, which means he will not have any impact again in the army. And I'm not seeing him taking that risk. Maybe if someone wants to tell me that he will resign or retire, then he runs for presidential seat, his son who is also in the army now, then he happens to be the CDF. Simanyi oba mumfuna. That for Muhoozi, if at all he's not going to carry out a coup d'etat, if he wants to be the president, he is either to retire or resign. If not, there will be need to amend the constitution. The same constitution that the incoming speaker talked of defending. And another thing, I heard a rumor, Simanyi, they want to put him with vice president. No, that one cannot happen, because still the other law limits him from being what you people are thinking. It can't happen, because in our constitution here in Uganda, if president is sick or happens to die, the vice president is the one who assumes the space of the president. That one can't happen, because the other Article 208 limits Muhoozi. Nera, as you know, our country, anything can happen. Yeah, anything can happen. You see, the law prohibits them from participating in the politics, but still he has endorsed both as the speaker. And the people are already also compromising to it.
Alright, banga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Honorable Hamunyagwa olunaku olwaliro havuddeyo nategeeza bannayuganda n'abagamba nti no Uganda is far away from being corrupt free, ng'agamba nti no ebyaddala Uganda bingi nnyo ebikyabulamu. Bano abasajja abamafias bayingira dda mu parliament tebyakatandika mu mirembe gwa Honorable Anita Among. Just Anita Among abadde very keen ate abadde ayina ekirala kyakola ki kyabala ate ayinamu ka background ka ayinamu ka background ka FDC which puts her on a risk for the government. Ila government ebigamba nedda ono Anita Among since yaliko mu blue asobola okukyuka anytime from now. Kati badde balabinga amaanyi gatandise okubeera nga accumulating nga amaanyi mangi nnyo. Ate n'ekirala waliwo yali deputy bwe yali talina kubeera speaker naye just nga mukimanyi procedure bweyina okubeera nga etambula ne basobola okubeera nga bamufuula speaker. Kati wano wenyewe njagala mbabuuze mmwe abanankyukakyuka abali eyo kubanga obugamba nti Anita Among oyagala mugoba omugobye kati deputy we amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa. Mulinga bagamba nti no ka Thomas Tayebwa yaloopye Right Honorable Speaker Anita Among. Okitegeera kimwagala okubeera nga musiga ekifaananyi kubanga ye tebamukuteko. Okitegeera kyokka ate nga they were in the same cabinet tuyite babadde musaako badde bakola babiri. Okitegeera kubanga Anita Among badde tabeerawo oluusi nga Tayebwa yabeerawo. Kitegeeza nti babadde amongst those decision makers. Bino si bigambo byange mukuba kiboko enyongera okujukiza video jimpereka like bobo mase subscribinga go inangoli na business yo yagala kulanga naffe ku WhatsApp koka namba zaffe ziri awo so ku inboxing manager wange oyo namba yawe sembe 373 so mu inboxing asobola kubiranga akwa procedures entufu ezokubiranga okolagana naffe. Ate n'ekirala nyongera okujukiza Sheikh Ashraf alinyo okulombeddwa go inangoli yo n'ebizibu namba ziri awo sembe 711 so mukubirako wana mu inbox ku WhatsApp nabiranga akuyamba takozesa bikola bya kirogo so koleze Honorable Munyagwa abiri nesinga mumanyi diiru eyo abagirimu diiru ya rent ya parliament. My goodness, ekitongole kya parliament kye bayita state capture be bantu abantu kinoomu okuwamba ekitongole kya gavumenti kyannaku nti siga eriteekateeka amateeka eritemaatema ensimbi z'eggwanga lyaffe Uganda lyawambibwa abantu ba mafiya. Tebitandise ku mulembe gwa Anita Among, byatandika ku mulembe gwa Right Honorable Kadaga. Actually Kambabuli atamanyi Kadaga na Anita Among bali ba mukwano bati abali mu FDC mu njulira bwe nasooka okulondebwa nga vice chairperson wa Kosase erinnya lyange lyasindikibwa ku parliament nga Anita ye vice chairperson. FDC ngegamba Anita alabika atakyali waffe tulonde Munyagwa. Erinnya lyange Kadaga yaligaana n'agamba nkuganye tojja kukolera wano Anita asigale mu office. Kadaga yasigaza Anita mu office illegally omwaka mulamba. Bwe namala nenondebwa nga chairman wa Kosase nga nyina okureplacinga Right Honorable Anita Among ne Honorable Katuntu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasirika n'atampa office. Twali ku airport Entebbe mu VIP lounge. Honorable Muhammad Nsereka ino omugagga gwe yali anyumya naye gwe sijja kwogera. Omugagga n'amugamba buuza ko Honorable Munyagwa incoming Kosase chairman. Namini Nsereka nga yagamba omugagga nti buuza ko Honorable Munyagwa incoming Kosase chairman. Omugagga n'angamba gwe twaganye togenda kuyingira kati ojja kuyingira nga wawedde emyezi 3 nga business zaffe zonna ziweddewo ziyiseewo. Aŋŋambe ekyo musuubuzi wa mu Kampala nti baaganye
state capture at parliament. Temuyina parliament yawambibwa. Kyoyagala kiyite mu parliament anaasupplyinga government aleeta kidiiru kyekifu n'akolagana n'abakozi ba government gyagenda okiyisa supplies gye ziraga ne bakiteeka mu budget ne bajja ku parliament ne bainfluencinga parliament yeggwanga neeyisa essente z'abannayuganda zigende zibbibwe ye parliament yeggwanga. General Muhoozi Kainerugaba bw'oba oyagala okwetegereza parliament ya Uganda, please interest yourself mu kufuna information. Bingi bye tumanyi bye tutasobola kwogera ku mpewo wano. Nenze nga wakute budget ez'emyaka 10 n'ozitunulamu oti kyenkugamba ojja kitegeera General Muhoozi. Amakubo agaddanga mu budget emirundi 3 ne baliteeka mu budget eno ne lifuna ssente, ne baliteeka mu eno ne lifuna ssente, nga gaddibwa mu KCCA nga bali cyclinga amakubo geegamu. So General Muhoozi, I don't know what your intentions are. Ekiri ku parliament, it is purely state capture. Kangende ku kyokusanga ssente mu maka ga Right Honorable Bantamu saabaddeyo naye sikkiriza, sirowooza nti ssente ze baasanzeeyo ndu mwenda zagamba ze baasanzeeyo. Anita abadde ne ssente ntono ku babbi be tuyina. Anita abadde tayinza kubulwa biliyoni 10 wakaawe.